coach nankubira Henry kati of course Thierry Henry mwenyini yakubira ku video call nali excited shegera because if legend ngoyo tukuze gwe tulaba biki so Thierry agamba ki nga yanagamba hi how are you omayiba abasajja abo abayagala alabe gwe ng'omuntu abayagala soka ayogereko naawe omayiba understanding abantu kyangu nnyo okutegeera nti ono muntu aba twagala kusayininga but nze nja kuba musanyufu okukola coach naye nze nange ne mugamba nze ndi ready okujja nambaye kale kirungi I'll see you soon mu America kati ze jjajja wange yansupportinga nnyo mu buli kimu akyaliwo paka kati gyali omusajja omukyala yansupportinga mu buli kimu nga nemba njagala nga toya mupiira ngenda wa jjajja wange mama akyaliwo mama wange ne tata wange yafa sorry yafa ndi mu senior 5 naye yali akusupporting yali ansupportinga ate yali ayagala nnyo nsamba omupiira really yali ayagala nnyo nsamba omupiira njagala omwana nga asamba omupiira because nze ekya motivating nga wenabeera nga okakungulu mayini ow'ekibuli nga oba mu kisaawe ogenda omulaba ayina we yeekwese nga ze kulaba taata wange kati so nga tulira bulungi nga mulabyeko ne performance oba olabira ddala oyongeramuko naye nze mu bintu byonna naye ebintu bya Katonda nga wemanyi nze kyasinga okunnuma kubanga success eno gituuseeko nga takola ki nga tata taliiwo nga taliiwo tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeekeranga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kakati kumukutu kwe tuli Cruise Exclusive olunaku olwaleero njagala obbanjulira omugenyi wange ampadde omujoozi guno okitegedde. Kakati waliwo basajja bange nga ba Francis kati wano bawulira bafa kubanga ndi mu birooto byabwe. Mujoozi guno senior player Uganda Cranes Mustafa Kiza akyaliddeko wano naku lwairo. Kakati mugenda kunsansiramuko bannange kati omulemu katono nyambale guno omujoozi nkolere mu guno omujoozi. Kati abazanyi babiri abakampa emijoozi gyabwe Kaidaawo kyo yampa Mustafa Kiza ampadde. Azizi Kayondo wagenda n'omujoozi gwange sabitegeera Azizi sabitegeera naye nkimanyi gwogenda gweta Lumala yaŋŋambye agenda kundeetera omujoozi. Lumala nsindikidde ka video nga abasalaasala. Kankyuse omujoozi nkome wattunyumye tubuuze ku mugenyi waffe Mustafa naye w'amasoko kwateeyo. Webali nnyo webayire ddala. Amina. Kati naawe nkusayininze wano mu Cruise Exclusive FC. Sajja agumpadde gwe guno siba kiri Francis gulabise bulungi ab'ennugu kibayisa bakitaawo betuge kyekyo. So kati tutandise bulungi nnyo Nairobi United eneri wakati mu kibuga wakati we musambira kati awo nina okujja nawo timu bayina sente kasonda bayo Kiza togenda watali sente tunoonya sente fenna. Kumukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako na Jamesinzidde okubanga ate mutulabira. Kasirye Breeders yaŋŋamba nti ye buli muntu ajja wano era funa obudde nja kutwalako ewa Kasirye. Oli mulimi ngezaako mpolampola oli mulunzi
Ndi mulunze nja kutolako wa Kasirye Breeders kati bajja kuwa ente hybrid nga nungi yangamba buli celebrity yasazeewo agenda mu ente ayina ente ziri muri zikola liters ndoza nga 35 buli ente bamita Kasirye Breeders yangamba buli celebrity ajja wano oba musambi wa Uganda Cranes obaani yasazeewo ajamu wa discount wente ya milioni nga 8 ku 10 kati yagamba ajja sala discount dala ajise Kasirye Breeders tujja mbere bengi tambulya dda bulungi nnyo my dad sana otherwise abanda bakumukutu ogwa Cruise Exclusive ndi ne Mustafa Kiza ono yakuba omupiira ku Uganda Cranes ne gunoga ne kati ndoza Uganda Cranes wajiwumula si umulanga just mbale maze miaka nge3 nga sifuna call up naye ndoza simanyi very soon wale wakufuna collapse maker collapse I think thinga mu 2 ya 2 ngotandikira kaswa ejimu nga ntandika omanyi jimu je najiramu najiramu jimu y'abasiniya bange nasangawo jajja walu nensangawo ande mwesigwa akati ate jimu y'abande mwesigwa ndala najiramu jimu wano eyaba onyango waneno nga natera okulitayalinga yali nzibo inogenda kukaswa naye rovaayo no bakuwanga najana sambanga ejimu kati one probably chani zino chani qualifiers kafa nze yaberanga main yakati wali kusiniya olusi nga bandeetamu siniya wali osamba nani kusiniya nasambanga olusi nokyaya jajja walunga omode yanga samba nokyaya olusi muleme nairo bali nejajjo kyayo bali wanaye ukyaya mwali yawumula mpira atawumulanga ali Egypt atakola bulungi akola bulungi ali mu Alexandria timu eri mu top flight yo mukuba superstar beyo ogenda Egypt okyaya w'amaanyi tusanise okulaba tuli basanyufu okuba nti otuwadde akaddeko and sure bweziti ebiseera ebisinga mpeera zikolera wanu bazadde naba footballer zino shobe nchaza kubasambi b'omupiira ne batunyumizaako kubanga abazadde bangi bali eyo baagala abaana baabo samba omupiira Mustafa naye buli muzadde akunyumiza olaba ogende London omuzadde ali enanda nakunyumiza ennaku gyayitamu kubeza academies za Arsenal zani zitema abaana kituufu challenges mu mupiira zo ziri nnyingi and kuva ku buli level ku buli level tolooza ndi ziri eno wansi wokka neyo waggulu buli gyeweyongera buli step gyeweyongerako challenges zeeyongera soko obuuze ku batulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bwenna abatulaba wano ku Cruise Exclusive nga manya gange ze Mustafa Kiza ndi musanyufu olwokubanga muganda wange nkyazizaako olunaku lwa leero twali planning andoza banga liseyo ngochali ku wali wakomawo no jita ku express naye akadde ne kabula naye alhamdulillah nsobodde okubanga nzija lunaku lwa leero webale mukulike mu match jamwakoze eya Friends of Mustafa Kiza and Mato twavuddeyo game yabadde nnungi Mato yabaddeyo musajja wange yabadde ku short notice omanyi Mato oyo muto wange twaliko mu academy nga bo bali mu andanto kati nga fa bali muki academy ki bajita KJL yali awo Kibuli watandikira natandikira mu Zebra bajita Zebra y'Ekibuli kati coach waffe yavaawo ne tugenda mu KJL ninjako oli mwana w'Ekibuli ndi mwana w'Ekibuli Anna Ekibuli representing so utandikira mu Zebra natandikira mu Zebra probably natandikira awo ku kyalo wenyinza okugamba nti nga tusamba mu byaffe but nga waliwo academy ya Zebra waliwo coach bamuyita Magasi Jamada ne Kaitale Robert nenga ffe twamuyita nga coach Mulema ya coach Mulema ne ban scouting ne ban enjoying Zebra ne mbeera ebanga ddene kati lwamalaawo coach team ne yawukana ne muji coach Magasi nakola team ate ffe twawulizanga nnyo muki because yabeerangawo coach Mulema yabeeranga akola
nga travelinga nnyo yali asomesa French. Kejero nembeerayo kebbanga kati olwa academy endala nengula Sparta online. Sparta online yangula emitwalo 6 egy'Uganda. okujja mu Kejero baali bannemedde kati ebiseera ebyo nga Sparta yali Abdulumala Iswa Lumala wange mwennyini Lumala wange we Greece Rickman kati anga bo bakulu baffe baliko mu anda ya waggulu kati Rickman mpira yagutandikira ddala ku level e Kampala. Rickman muveeko Rickman yasambira ddala buli anda ng'ate y'omu ku ba best players. Rickman mpira yali agumanyidde ddala nja mukyazaako. Rickman mpira yali agumanyidde ddala era ddala ebiri serious. Yali very talented. Mweyo Sparta twalimu abantu abaana bangi abasinga bali mu league bamugumi Fadigo oyo Nurudin Bunjo abasambi bangi abava mu Sparta. Kankubuuze Mustafa bwe wali otandika kusamba omupiira sincerely speaking what was your dream nga gwe omwana omuto tandika kumwana gwe what was your dream wali osamba mu busambi wali olina kyolaba ekisingako nga teweeraba eno gy'otuuse kuba buli omu asamba omupiira ng'atunulira ebintu bingi waliwo agamba nze nsamba mu busambi naye nsoma nja kukola ebi kati nze we nali ntandika nga nkyali mwana muto ddala just nalina passion ya game nga ndabanye emipiira nga kale twalinanga ttiimu z'okukyala ebiseera ebyo nga kuliko Kibuli United nga tukeera Kibuli United beerinayo match fe abakola nga baboloboyi kati nga ngenda nnyo kuvira paaka awo nga ndi muto nindaba training zaabwe kati time neetuuka nga mbeera boloboyi awo nga tugende nakivubo n'okola ekiboloboyi kati laavu neetandika okukola ki neetandika okukula nojja n'osambamu n'ogenda n'okola ekiboloboyi kati ng'olaba abasambi neweegomba so n'ogamba nange gwe naakula njagala mbeere ng'ono. Ani yasooka okuinspiringa gwe mbe walaba awana e Uganda? Nze omusambi ya inspiring ennyo Joseph Ochaya. Joseph Ochaya nayagalanga nnyo nsambe nga ye style namwegomba Ochaya yali amanyi osala yali asamba bulungi ate position nga tusamba yemu kati abasambi bangi kati wenagenda ng'olaba Villa nga twegomba nnyo Dennis Iguma abaana b'Ekibuli engeri obukkakkamu engeri gye yasambangamu twatukanga ekiseera Ekibuli nga abaana beeyita Iguma era namugamba we yajja mu KCC style ye abaana bajagala nnyo nga mukkakkamu asiba omupiira omanyi nga okola defender abuuka n'asiba omupiira so nze personally nali negomba nnyo Ochaya ate namulabira ku under 20 nga baali basamba under 20 Ghana ng'esamba ne Uganda Cranes ne Uganda kati awo nemwegomba nnyo kati laba ate bwe ngenda ku junior team ya KCC kati nga yali ku senior team kati awo n'alaba omwana ate ng'asamba nga ye kati n'atandika okunsembeza ng'alaba tulina style yemu so nampa guidance. So and when do you decide nti ngenda beera footballer sigenda kukola kintu kirala kyonna? Mu decision nagitekinga ndowooza kuva nga ndi muto awo nali P5 because nze natandika osomera ku basari around P3 yomupiira basari nsomera ku mupiira n'ogenda nengenda bantwalayo sima Kisugu primary mupiira nenva Kisugu nengenda ku Makai Memorial Natete somera ku Makai awo nayo basari kati wenava ku Makai ndowooza maama wange by'omupiira tabyagala awo embadde nzijaawo abazadde maama wange yaŋŋamba tobinyumiza kati nze baali baagala kuntwala nga nyingidde second row nga baagala kuntwala ku Bilal Islamic kati nze neŋŋaana kati nga ndaba wenagenda eyo ku Bilal bino byembadde nsambasambangamu ku Sparta kibikyawo nga neŋŋamba omanyi batogenda ku Bilal nengenda Kololo High wano wakati mu city
ngenda Kololo hayi tewali ngayo nnyo bya mupiira because Kololo yali nga nnyo yaba boxer nenga omupiira gyegulye naye nga Kololo teri nnyo serious kati njoyininga mu senior 1 awo Kololo yayinanga akabalaza kati nga ffe tuli bato senior 1 tujoyinize n'emikwano gyange abamutuvudde Kibuli netwegatta mulimu abave Kamwokya abave wa kati nga tubadde nga tusamba mu academy netutandika nga okukubamu nga ffe tusoma lwaggula aba senior 1 nga kye tukola tukeerawo ssaawa 5 tukola bugolo butono awo mu ssomero netwekuba ng'abaana bakuŋŋaana ne bakola ki ne balaba kati awo netutandika ofominga ngawo emipiira netwesambanga mu senior 1 senior 2 kati bagenda olaba abaana bakola ki basobola omupiira so kati twayingira senior 2 yaffe nga erimu abasambi b'omupiira abangi nga balaba senior 2 y'amaanyi nga tukuba buli omu kati awo Kololo litandika netugenda nga tusambaza Old Kampala kati first time we twasamba Old Kampala ffe nga balaba size nga twalina games master oba yafa bangaba mu Saalongo bamidanga Saalongo n'omulanga amuyita Sekirevu Saalongo oyo the first game yange twali tugenda samba Old Kampala kati nzo natuka nalaba size nagamba ono nedda mutono nnyo bisere nali mutono nnyo ne bagamba ono tajja kukola ki Old Kampala yatukuba goal 10 oba kwemu bisere nga Old Kampala y'amaanyi nga badumala bakajjayo naye nga bo bali mu senior 1 senior 2 ng'erina ba Gift Ali ndowooza Lijimi ya Sadamu Juma kati omwaka ogwaddako ne tukoma mu senior 1 yalinga under oba 20 ebyamasomero kati Old Kampala ne tugikuba 2-1 nze omukuba ate banyolo mukwano gwange bamuyita Ali omupiira yaguvaako bambi ne tukuba Old Kampala kati essomero litandika mu mupiira okukola ki growing mpola kati nze natuuka mu senior 4 because biseeyo nga baagala ngende Kitende naye nga nze ndaba we nagenda Kitende sijja kusamba olwa quality yaliyo ane ngamba sijja genda Kitende mala senior 4 mikono gyange kisinga kisomera ku Kibuli SS naye nga Kibuli sijjagala Kibuli SS nali sijjagala nga naye oli competition nene si competition amateeka gaali mangi kati ngamba ngenda wa Kakungulu Memorial ngenda Kakungulu Memorial era basale Kakungulu Memorial ngendayo nagenda mu senior 5 kati nga mikwano gyange jijja bazaga bali mu senior 1 basanga bakuba trials awo na fena twagira mu trials Kakungulu bano abaana size ntono biki wano mulaba mwita Lusimbula Pito bo manyi yali midfielder Bamachete Obeni Chani bonna bajja tukuba trials kati balondamu afe batugaana bagamba size eno tejja kusobola yinze zaga kati nga kocha atuyirawo mu byagamba anze bana abaana nkola ki bana abaana mbamanyi basobola osamba omupiira nga games master agonda rani okwenga mugamba naye we batakola nzija kukola ki bagoba tutandika ebyamasomero post primary timu yaffe yali y'amaanyi nnyo ya Kakungulu nnyo wali starter kati ebiseera nali sitandika walingawo mukwano we wamita Kembo Joseph ng'asamba akuba namba 3 ng'asamba bulungi kale naawe feelinga comfortable ng'akoze eki ng'asambye omanyi sometimes okkiriza n'ogamba onansingako onansinga basamba twasamba game yasooka awo bazaga ne bayingiramu zaga n'asamba omupiira nze kati mugambe nali sirabangako omwana ali talented nze nalinga naye mu academy naye omupiira gwe yaleeta Kakungulu nali simulabangako ng'agusamba zaga akyasamba ali mu kitala nali simulabangako ng'asamba mupiira gwe yaleeta Kakungulu ali omwana wa senior 1 confidence gye yayina zaga yasamba omupiira essomero lyonna n'afuukirawo serebu game ezaddako kati nze ne bandeetamu twali tuzaako Kibuli SS Kibuli SS kati nga pasilipu yange sinagire saagisamba ne tukola emu kati nga fokola drone Kibuli SS ebanga wini
kakungulu kola drone Kibuli ibanga wini tukola pate musomero okola drone Kibuli SS kachangwa tupa tuqualify nzi because nga Kibuli SS buli watu kuba twalinanga embiranyi ngibadde bera nga tusambira buziga ekisawe kijula Kibuli SS ne kakungulu kati nga abantu bokukyalo Kibuli yali abasinga ku mupiira omupiira Kibuli SS yo yalinga y'amaanyi yalinga y'amaanyi ku organization biki obimanyi n'ebya officiation so nga majority guli emu 0 yemba munasamba Kibuli SS but twasawo impact ya amaanyi ogwo mwaka naye ekyatu disappointing nti tetwa qualify nga gena mu nationals because game yafe twalina samba St Peters ewaka Nsambya wano Ekibuli kakungulu games master ngamba St Peters Nsambya tutusa tukoze warm up bisero nga tocha kati awo nga ntandise osamba nganti gansamba 11 ngante ba penalty free kick nzazi kuba tutuko gisamba tukola warm up nga games master wafarabikako nga yabuze ne album nga yabuze nayo nsonga ki teri amanyi paka kati ne rumors zigamba babali bamuwadde sente kisitasuubira munange oyinza bayirabira nga yina ebintu by'okukola yagenda temudanga mulaba yakomawo paka kati akyaliyo paka kati akyaliyo but kyatuhatinga ng'abasambye nnyo because effort twali tutaddemu nnyingi nga twali tulina yitawo ffe ne Kibuli kati Kibuli game yasembayo nga eina jigoba Kibuli omanyi kye bakola abaleeta Bokero okiseerebo Alan Okero nga muto Alan Okero nga muto because twalinga naye mu anda wamake kakafana kenda Alan Okero Kibuli na muto kati size baleeta anda yaabwe be basamba basamba oleso bayita gaba modo ne kati gaba modo nga games master waabwe yali akola muki yali bebamukuba bali mu kakiiko akene machi era twayitaawo kati kyatuletera obuzibu naffe genda kukola drone gaba modo twakola drone abo kati bo ne baqualify nga ne bagenda kati ogwo omwaka ogwaddako ne twetereza because twavaawo ne tugenda mu umeya zalinga mpaka z'abasiraamu nga z'amaanyi kati mu umeya omwo mwe balondera Zaga balondamu nange twalina ogenda ku under 17 national team ati nze neandro under 17 national team bagironda ku masomero aga Kikobonyi mu nationals balonda mu Koveno Cross Primary bwe batyo katwatuuka ne batulondamu kati nze ne bandro babagira batya baba calling up batya kati abamu babalaba mu liigi mbamu naye kati ennaku zino jjukira abaana bangi abasamba mu liigi ya under 7 ebiseera liigi teyalingawo eya juniors league teyalingawo kati awo nitusamba umeya twatuuka ku semifinals tutuuka ku semifinals Masaka yatujja Masaka SS sero nga balina musajja wange mujuzi nga ye kapteeni yali mutimu yabwe yali nnungi ndabye ku bantu aboogera ku mupiira naye eriyo ebibuga bibiri bwe biti nga tiimu zaabwe z'amaanyi Masaka SS njiwulira ne Jinja SS bangamba Jinja SS nayo ssebo Jinja SS saafuna mukisa gisambako naye Masaka twagisambanga naye baatuwuliranga baali balinamu baali basobola naye ttiimu yaffe yalinga y'amaanyi ate nga ffe twali bato nga express nga tusamba nnyo wakonvinsinga otya maama wange osamba omupya yanvaako buvi wakula nsingo mother nakula na jjajja wange wakula na jjajja naye nga maama yakuweerera maama wange yabeerangawo but most of the times omayinga okuze ne jjajje kati ze jjajja wange yansupportinga nnyo mu buli kimu akyaliwo paka kati gyali omusajja omukyala yansupportinga mu buli kimu nga neema njagala nga toya mupiira ngenda wa jjajja wange mama akyaliwo mama wange ne taata wange yafa sorry yafa ndi mu senior 5 naye yali akusupporting yali ansupportinga ate yali ayagala nnyo nsamba omupiira really yali ayagala nnyo nsamba omupiira nange njagala omwana wange asamba omupiira because nze ekya motivating anga onabeeranga awo kakungulu omanyi ow'Ekibuli nga oba mu kisaawe ogenda omulaba ayinawe yeekwese nga ze kulaba taata taata wange kati so nga
mpulira bulungi nga mulabyeko ne performance oba olabira ddala oyongeramuko naye nze mu bintu byonna naye ebintu bya Katonda nga wemanyi nze kyasinga okunnuma kubanga success eno gituuseeko nga takola ki nga tata otaliiwo nga taliiwo olweyagala akulabeko kweno professional level gy'oliko teyakulabako ng'osamba ku national team teyandaba yakoma kundaba mu by'amasomero kakungulu na bino anda bye twasanga batobo bato bange mbalina bali bameka nina bato bange nga bana basamba okuva ku side ya mama wange nina basatu kuva ku side ya tata wange family yaffe nnene family olina bato babasamba nina kati bano nti mama wange mugana wa mama we nabava mbalina bali muliji hani kati nina physical sibo goalkeeper express mama we mugana wa mama wange family kati ne walo Mustafa Kasimu naye yagenza America naye yali mu express kati omulala bamuyita Farid yagenza mu America team ali mu college but basamba USL 2 bajita Riverside basamba USL yokubiri kati walo omulala bamuyita Walid Muhammad yabadde mu Bright Stars abadde mu Bright Stars omulala Faridi Rashidi ade mu UPDF striker akuba amagolo ali awo mumpimpi family mulimu family mwe you've inspired many mu family nyo mu family go wasoko tuka kwendo level kati nina anko wanga ate bamuyitanga Atibu Muhammad yendo yasamba bawangula ne police ekikopo ekyaligi ne bawangula ne Sekafa kwegana cranes ku ya police awo 2006 kati nze ate inspiring na yenyo yanyaza nyambi yali asamba maso forward Atibu Muhammad okay so omala high school omanyi omupiira gusinga zanyirawo ng'omaliriza somero before high school Katonda nze yanyamba opportunity nejjawe twagenda mu Coca-Cola KCCN sporting abantu alosamba under 17 coach Malinga oyo Malinga Richard naye coach Abdalla yali yanjagala danga ndika kungulu nangamba njagala nga ye head coach wa KCC ngamba nenjagalo je tuinayo under 17 akati ne tugenda mu Coca-Cola alo tuka mu Coca-Cola Malinga nandaba nangamba ojja kujja nampe namba katumalirize Coca-Cola twakola bulungi first time yaffe batukubira quarter finals Risa benenga yali plus gwali omundi gwafe ogusoose ate batukubira mu penalty fete twaluzinga muko yadde mpira mbu mu 9 batukubira mu penalty kati mveyo tukomawo KCC bali batulonzeemu dream team kati dream team zesasobola gana ina papers kati sobola leka papers ngende ku dream team Kenya kati nkoma wao league juniors league netandika ya under 17 kati under 17 netusamba nebijjamu awo uzibu coach bamugobya awo coach Abdalla kati jimu endala ngejja kati coach Mike Mutebinajja coach Mike Mutebiyajja ne technical team mpya kati ne waliwo coach Ayala kati ali ku Vipers ne coach Malinga bali ku junior team ya Feno ni bampuwa captain under 17 kati awo nibibanga binyanguyira mu busambulyo mugendo training ababa waye 10 abadde tafuna tandika ofuna 10 ngoma enti buli training amu training amu emirundi 3 omanya namu 10 ngoda kusomero dole mu n'ekitundu angobula mbutambula matusamba tournament ya under 17 kati omukisa gwe twafuna ndi coach Mike yali yaganya abaana abato nga training session ya fabeerawo kati ne tukyusa nga abasomera kakungulu tuli bangi kati nga training aba ku Kibuli si bangi nnyo kati nga training sessions affe tuzi trainingira Kibuli wano kakungulu ku kisaawe kyaffe buli saa 9 mu week nga training amu emirundi 3 tuba tulinayo match nga bajja saa 9 training nga naye agirako nga ne coach Mutababeerawo kati nga abakulu senior team byekola eri naffe byetu traininga kati nzo namala high school anafunamu ebirowoozo bingi because life gyobadde mu ssomero si yemu gyobadde mu enwa ebweru tewalowooza ku university
Analo ni university na njagala soma. Era na joining nga ngenda ku mubs. Kati nga training nga ne senior team KCC biseera ebyo. Nga training nga nenzira training ku macha ne senior team regular under bwentyo. Kati nga ntandise okumachiwalinga mpola kati time netuuka ne bampa contract. Bampa contract yali ya mwaka gumu kusooka professional contract eyo yasooka yange yasooka wali ofuna sentiment nali mfuna emitwalo gyali ana bili emikoyo gutwogerako 16 ne banone nengo olaba zioke zali nyingi tezali okay obula zali nyingi gwe mayingo badde tofuna kintu kyonna zali nyingi so bakoloninga ne bansa Maroons kati luzira kati mugenda kuloni awo nawulira bubi naye banange nawulira bubi because nze nali Maroons eyo nali comfortable nembeera yoku training ne team KCC ngano embassy sambye buli kimu ekiri emmero kati bagamba kinga bakugaba kuloni kati coach yatuyita mu office nze ne walo Kikonyogo kwano kwange Kikonyogo mugana muto wake Zironi ne Wira Paulo Wira kati ali Netherland jasambira kati batuyita mu office naye ayita ngomu kati oyanze na time yango yatuka nangamba manyi njagala kuloninga ofune playing time naye sente zogenda bozi funa transporting afa abakuwa no musala ngofuna eri Maroons ogenda yo kusamba buki ku training na kusamba kati nekinkuba wala nenga engeri gye yali manager nga toswa Maroons yali mu league yali mu big league yali mu big league kati benzire waka ngati ngalizire waka big league yeringa championship yeringa dako wansi anti yeringa championship kinkuba wala nengamba nzo mve mukesinzire Maroons naye yansigira picture because nali sobola samba KCC coach Mutebe abantu abaliwo Ochaya yaliwo waliwo Brian Ocho waliwo Brian Majwega waliwo anna msajange Majwega nga bonna basobola nga nawe mulie kali ngobe nga ndi muto waliwo Musamali waliwo Abibu Kavuma aso samba position yemu kati nga onajja nobera moyo pressure eyaba abantu kati naye mfe kyatuyamba twalina ngeri discipline nganze manyi bonna bansinga nga bonna bansinga ate ng'ekyali ekituufu nga yesi wano nsobola osamba bikikwalite enjirina naye nga olina okukkiriza nti bano abasajja bakabi bansinga nina bayigirako kati coach nze ate nali simanyi nti yanyamba na nnyo okunsa ku loan kuba nagenda mu Maroons nensangayo coach Asaf mwebaza kati ate coach Asaf nantegeera nnyo watandikwa oba waberanga kaswa Maroons ate nali star game in game out kati na Maroons nasamba emyezi 6 KCC nenziza myezi 6 ne batwera contract ya myaka 4 mu big league nali nfuso sente bazongeddeko azali zezimu yali standard ya fefena anda ova mu anda nagenda mu Maroons nesangayo ba Kadu Patrick kati nga buli wencrossing ateba botebe noza ogomaka yali top squad nagenda ova mu Maroons ngode tuyingide league twali unbeaten first round teri yatukubamu negwe eyo Maroons yalinka kubanga at first day hange no gena Maroons enkira twali tusamba KCC friendly kati nkomera mu Maroons ngana kagenda yo kuloni KCC ne tujikuba KCC nga ya amanyi ne tujikuba we lugogo BDM ngata bakukiriza okusamba anti friendly friendly wasambira Maroons twabakuba BDM nibagamba munako 2 mukomeo etwaddayo batukuba 8 batukuba 8 yali okuba KCC yali amanyi KCC besambanga bajitanga kirundo omondi bale nali sijagala kati wanyumirwa mupiira nedda omanyi nga busagala Man City nenga nkimanyi emanyi omupiira nga kijagi ntamya kati zolo time enatuuka
nga Ferguson akyaliwo ninga wana ensagala Chelsea bane nga Chelsea yantama nga nkimanyi nga just katika KCCA Mike Mutebe yabererawo nzo mind express bana inganda ba KCCA kuba KCCA nge kuba ate nge kuba convincingly bane nentama kati eranga ngaga diola bwe yavude ku Man City nensanyuka nze Mike Mutebero yava ku KCCA bane inategererawo ne manye eyo timu eyise ningawo oyo musajja kavuddeko kati eyo Maroons navayo first round nga tukulembedde table atudiya tumusinga oboneyo nga 10+ big league cause twagendanga kwawe nitukuba home netugoba kati nemanyi mbandi awo coaching ankubira ngamba musajja watungu labi wefuddeko kakati njagala okomewo ne baganda abo ngenda kukola ki tugenda basayininga yatwala ku masuuti twalina abatungiranga amasuuti sicha awo wakati agakesisi tugenda twepima ne batungira amasuuti mali engendera bukeraze endo abakyayaze machetaze magambaze wali myaka jimnala nyokero twali mu under nawe tupromotinga officially tukubya amasuuti gaffe tuze kukisayi sinya timu yali trading kati fokoro nga bakoze press conference abawagizi nga bajja ekyasinga otumalamu amaanyi abawagizi ne bagamba gwe Mutebi tugenda kugoba n'obwo bwana bwo abawagizi because the team yali nene okusayininga ffe abaana ffenna batusayininga abaana nga 8 inze naye nga ye coach Mike Mutebi abakkiririzaamu trust je yatuyina we alanyokero Poroto Nasasira Noero Achai Magambo Peter ne watu parade nga line emu bya masuti gafe tukutemejozi kati nga bagizi bayoga Mike no bwana bo pressure kati ya oli muto tujja kugoba kati ekyo fecha tukuba wala ndukama bannaye tuta performing sajja twatumuyiye kati biseera ebyo nze first game yange nga nkomyewo kese ya league abandeeta bantandisa twali tusamba Bright Star awe Lugogo kati Bright ninga confidence girina wansi wensiba bwegude mabe wensigenda maaso nzira buzi mabega kati nga muli mba coach already bojukira batch yali business bashegya kali sawa zino wensobola understanding neruli nga nabata confidence yange ng'omwana coach omwana yatidde omusamu kisawe first half nga muli training amumaji jikiro beda ku line obo bahulira coach omwana yatidde tumuje tulete mono kati nga ku bench kuliko senior muleme kodo kyayo bate nga taliwo nga bagayo kyayo umule kuliko senior muleme of course nawe okiraba tosumuleme wali oshegera kati nga bakujjayo kati mudde bweru uli yakaba oli mu first half okoma mu dressing room okoma mu dressing room akakantu kaluma kati nenzija kati awo nga tutute ligi nabandeetamu awo nensamba kati nga coach atandise okundeetamu andeetamu mu maaso nfune confidence andeetamu kati nga yakuyita noba wasambiraga wasambidde bulungi bali gwe tubafaako coach Mike Mutebi wasambye atojja kusamba kati nze natukako ekiseera nga baŋŋamba nani nsamba wingi back kati nga baŋŋamba abamu wingi back togisobola yamba n'abasatu sosamba bulungi kochi yaŋŋamba ekintu kimu sente zo ziri eno nja kuyigirizayo lwampaka nze yakutaddeyo nze coach kati balinga bagamba olina samba nina samba eno mbasatu because kesi twasambanga babaka ya basatu kati ngeno mbasatu nsamba bulungi nnyo nina confidence kati eno nga waliyo pressure ino kugenda maaso ino defendinga Kimaige n'agamba sente zo ziri eno because nayina ali nkulosinga nga buli wamusa okulosingirawo season eyaddako nenfuuka obuzibu mu wingi back season eyo nakola assist zaali nga 17
fine ozimu league na ina assist 15 mu Uganda Premier League kati gata ko Uganda Cup wao 17 ne golo banga 2 wafunia call up ku national team nafuna call up ani ali coach bisere ebyo yali Abdalla Mubiru banga ngambani ali coach wa Uganda Cranes yali Disabuli because Disabuli ze yampitanga nnyo njagala ninga tansambisa pose Disabuli yonali Congo nampita abantu droppinga ninga nzire wakanga ndi musanyufu Disabuli akati mukusoka bampita ku Chani twava mu under 20 nafusoka funa call up under 20 nitugenda mu watu na metiwale kitakosafa Matiyalule Matiyalule yasalako buli namba 3 Matiyalule yasalako buli namba 3 nagamba kisalizako bali bonna njagala osambe buli mupiira because nkwesiga nakuba tournament yonna team ya tournament naliko ya Kosafa twaina timu nnungi na mtu aina kipa wafe yali Ken Saidi ali mwazi vita under 20 yafe namba 2 wafe Okoti Kabe muganda wo chaya nga namba 3 nze center back nga tuina Mujuzi ne Waswa Jofule na midfield twaina Abubakar Kasula ali America nga tuina Zaga Kasule ali Red Bulls kajiva koyo Kasula mu mpira yaguvaako kati nga tuina Zaga twaina Mukwala ku Kyoto ne Shabani Muhammad Muhammad Shabani nga tuina Okero Shabani yaliko KCC yaliko twali naye nga tuina Okero Shabani yagira Mod Paraka yajja kati yali akyali Mod Paraka aya under yafe yali amaanyi under 20 twali ba Poroto timu yafe yali amaanyi kati twava mu Kosafa oyo Kochimati anampita nangamba manyi kati nga bamuyise ku senior team na Disabuli yazze ngenda kutwala mu Chani kwebaza just omulimu gonkoledde eno natwala nze Kasule Mujuzi ko Shabani already yali Alan Baite bamuyita ayita napa yaliko kwa under 20 naye nga tindoza temantana watu kasambira senior team netugenda mu tandika training a Chani nenga nze ndi kushuwa manyi ngenda nako je yangambira natujja abantu bangi tukubezowe kati time etuuka nga balino salaka abantu babiri in fact twali tugenda meeting ka president balino salaka abantu babiri waneno then nababiri babasalire keryewa Morocco jukira koji mupya muzungu Disabuli yawe yakajja twali kisu kumacha tubanzola ba president atuwaddeyo kyatuwadde tukomyewo tu training ekisubi ningambe no chance wota training kati bisero yali fitness kuduka ebalensa mu group na group jibansa myambi abachali bange ningamba waneno muzungu kati ngandaba mu group je bantaddemu abali shuwa bali abantu aba babiri yali kyambadde waliwo banani hao kati nga muzungu yabategeera kyambadde ye mpira gwale trade pa senior kati nga tulinga abantu mukaga kati nga mu group balino salako tandike misinde nabadusa kati nga nze mbala kimu tyatisi bide bidaya kabigane ne bagamba omwana yabadde fiti tuduka list egeno fuluma nga babadde mu group yafe basaze kaba nga nasigade nga tugenda Morocco nkeera tugende Morocco ne kati already yali plus tuke Morocco training no bulungi nenga coach nga quality coach jayagala because coach yali professional sita sikola nga kukona coaching oyo sagala kulimba Disabuli yali mulala yali coach bwati tukuba Morocco kati nze bansalako naye already nali nkimanja kudda ne waliyo Madoyi namba 3 waliyo Madoyi nga waliyo Muleme akati nga nze bantu tenga Justin omwana nenkomawo
batu droppinga ne masiko kati wenakoma wate omuliro nga graph yeyongera buki bweyongezi nkomyeyo mu kati season yaddako nenkola assist 12 kati nenyongerako goalo ngandeba nenkubayo goalo nga 6 mu league bino kafu netugenda mu Champions League ndowooza okuva mu group waneno twatandikira Premier Champions League wa clubs nga nza akola assist nakola assist kwawe nga tusamba synapse batukuba Billiam nenzi nitujja wane waka nenkola assist nitugenda ku stage yaddako nga tusamba St George nitukola draw nitukola drill ewawe tukoma wane Rugogo era nenkola assist nituyingira ekibinja nemu kuyingira mu ekibinja expectations zali nyingi erife because twalabanga obulamu bugenda kukyuka obuya sente ze mba mugendo funa nga mulaba obulamu bugenda kyuka buli musambi ne twali disappointed why twali disappointed olwa because sijja kulimba fe expectations twalina nga abantu twali tusuubira nti maybe tusobola okufunayo ekintu like ekyegasa because era sente twazifuna ne twafunako za bitundu ezigadani yazitwala ate tumanyi kafu yaziwayo zonna kyesitamanyi because tosobola jajinga nga tonawulya side ki ndala naye at the end of the day ng'omuntu olina okwapreciatinga because nze kirabu gye yanzija kirabu gye yanzija nze nali suubira kusambira ku KCC bulamu bwange bwonna ffe twakolera omanyi nja kusambirako Kibuli United twalina nga tiimu yaffe ku kyalo ng'ekyoto kyo kikoma ku kyalo Fire Masters twalinako tiimu yaffe awo ng'esamba mu league Fire Masters kati kambuze collapse za national team ziba zitya bakusindika email bakubira simu kibashitya ngoli ku pulo hakati wenabera nga America ngole do manya nti ojja ku national team gabana bala tebanamanya waneka baba awaneka olina list waneka ina bera wano anti list mugisangawa engera webana bana international team basayo ku page ya Mbagamba official communication ncha coach agenda bawaneno basa ku page ya federation kufufa mbagamba ncha team egenda kufuluma kati ndoza babera sure ennyo baba bakimanyi mbamu abala basambi kaye akimanyi bajja kumpita ndoza nga bogera ne ball gereziganya kati ngobera osabirira bwe munana nga bajiwayo 5 sawa 5 boli musova tukira ku simu kwendi siriko mubabanji kasi ewagunoza season yeyo yali season ya bili emeka 2017-18 wagunoza kati graph yange yagenda ekola bweti ngandike sisi okuva natandika mpola kanetandika ng'erinnya ba Champions League nzo muyali ku ba top assistants mu Champions League yonna wa Africa na ina assist 3 nenga creatinga nga chance nyingi kati awo netandika funyemu abudiru Champions League kasayagwa funyemu abudiru timu zitandise okunjagala ani ali agent wo kati ebiseera ebyo sayina agent nga wetegerera sikwetegerera jukira ngo tobimanyi okyali mwana muto kati nalina omusajja bamuyitanga Fad Adamson Mansour ali Portugal kati nga bambi anjagala muna Uganda naye yakulira eyo kati nga anjagala naye omanyi tosobola kumala geesiga buli omu nze nga wali omufaransa antwala Spain mu Valladolid yakuja kesi nga season ewumuddemu nga ngenda ku trials season yali egenda mu maaso wasaba coach timu bagiwandiikira biki timu nekkiriza kati ngenda mu Valladolid nkuba tuke Spain kati nkuba nga bantegedde kati mukuntegedde nakuba trials weeks 2 trials mba mwambadde bakwambyozi gati buli kimu ekya timu
buli kimu ekya ttiimu kati nakuba zi friend yetu tusambe awo za Atletico kati ffe twali nalinga mu Juvenile A Juvenile A yalinga ttiimu eddako ng'ovudde ku senior team kuba friendire kati ne tusamba ezo nasambanga bulungi kati wasamba Atletico no samani umla nensamba twasamba ne Valencia samba Valencia kati netwala timu endala nga eri wansi ne tugisamba kati Atletico zo zatuyisanga bubi zalinga z'amaanyi ne batukubanga 3-1 naye nga bo balaba performance yo gwenga ki ng'omuntu kati Valladolid limba nkyaliyo ng'egenti yangambo manyi bintu biri complicated ebya timu bantu bagala kusigaza naye tebasobola kuwa sente timu yo zekola ki zeyagala kasisi ezeyagala kesi zeyagala bo bali bagaba meka sijja kulimba agent yamanyi kati nga nkola ki nkomawo naye nga tusigala mu gwa otowulira bubi oba owulira otya kati nze already nayina already kwanza wemba footballer nayina option endala ina timu e Morocco enjagala ina timu e Switzerland bampita ku trials kati nkomawo liigi ekyagenda mu maaso wano kanino mbadde nkola bulungi nkomawo mu liigi awo nzeemu nkebye nkoza assist nga nfuna ebbaluwa timu in fact timu ye Czech Republic ngejja ngeyagala kungula nga bamaliriza ne KCC babikuba ne mawulire awo KCC maliriza ne timu nze nga ngana sina gyendaga nga ngano gene cheke sente ze bali bampa nga ntono kati ngambu sente ze bampa kati oyo Fadi Adamson nga nkubira ngamba Czech Republic bajja ku frustrating ompira kugenda kutamango kyali mwana muto kati nga mwesiga nga mwa trusty kati abatantu fuka agent wange mpola aina byambali yaga kuntwala Switzerland funa deal ye Morocco eriko sente nyingi sizikwatangako kesi bagenda mu jamu nange bagenda kunzijamu ndi muto nze nga sikwatangako kusaino ni fisi mawa de milioni 10 sente saino figure na inakwatako kesi yatwa settlement finger tuli bana abantu milioni 4 buli omwana walaluka neche bakolanga batu wako buwi atano bakuwadea akam nekujira nnyo abakuzimba lubunandi maluka kati nga tukola ki nga ngenda nziruka ngende Morocco samugamba na Adamson kati nga nyamikwano janga bansudiza gende Morocco kwate sente tomaibya ninye Casablanca tuke Casablanca nabangamba team teri Casablanca neyongera eri mchibuga bachita Agadir nanjirinya ntukayo nkola medical kati nga ada wankubira simudda wampeleza message kati nga cha olo chaliwa yangamba tomukwata soko malize diru yo ekati nganze ntule yo mbiroza mu nganze ngamba musajja kamugamba amazima konze saga nnyo bintu bya kiyaye atenga akobereddewo namugamba omanyi enkeera ngenda kusayininga nkunakoze medical na meetize da president nesente zange bagenda kuzimba bambuza yali yammeke abumuluko zali nyinjiko tugende maso zali nyinjiko nga zigenda kyusisa ddala obulamu kati omusajja nga enkeera nkubira nkenga nkubira ngamba goli mugana oli musiramu munange ne Morocco gyogenze oyinza omalayo emyezi gijo ng'oyewulira yakudda Kampala kati nga ne mubutuufu nga wenatuukirayo nga ndaba embeera yaayo kyenakola kale sente zo nali nzaagala kuma kinamugamba omanyi ngulira tiketi nzire e Kampala nziruke Morocco bankubira my friend nandi kunyonyi abawarabu ntuka ku KCC agamba naye kati ono naye ebintu bitegerekeka kale nali nga ebigambo bingi kanemba ganze nkomyewo okusamba sikyayaga bintu byagenda wantu wonna kansambe kesi nga bagakupa contract bya
akumpa contract yawe eri improved akasente ka sign on fika kagenda kujja seri bitolina mu kamoto kuli avuga kamotoka oye kigere choka sign on fee aliens to wagisudde tenenga nina kyembala kati nga njigende no agent fulina deal kan signing contract ono kesi fune mu kasente akaso okumbezaawo nga deal ni bwekola ki kati contract ejja offer kati offer je bampa teyalimbiye naye nze nalabanga gwe bazala yemu SCA teyalimbi naye nalabanga gwe bazala yo nze omu ku best players baabwe bisere betundoza twa nali mazo bana liko ku MVP Alan je awangule motoka twali babiri nze yali second runners up kati nga season nkoze bulungi kati nana abanzala yemu ningana konzi sign on fee wange nali njagala ko motoka ana akasente ngene nfune wengula nganzo omuntu ndandike ki obulamu kati nga sente ate bagenda zikuwa naye nga zijja mpola ningambo manyi kanjira nindako nzogende Switzerland ofuna visa ya Switzerland negayirira bali baganya kumpa recommendation club kati nga bagamba mbasumbuye nnyo kati nembe gayirira bambe Michael balinamu omutima gw'obuzadde era ne si ona mpandika nangamba nayo tusumbuye naye tomanya chance izokola ki kwata nampa recommendation nengende Kenya nefuna visa funa visa ngende Switzerland nakuba endiba nyo bali bagala nsigaleyo kati ekyanemeso sigalayo Lausanne Sport ekyanemeso sigala mu Lausanne Sport coach McKinstry yali ayagala nkobe ekyani kati nga bayogedde n'agent wange yamwadde ekigambo kye namugamba mwana ngenda mukulirizingira tajja kusayiringa kasuka komawo kuba ekyani naye ng'olwedde ttiimu nze nali maliriza nayo buli kimu sente ze ngenda ofuna kati nga ne KCC bajja kumaliriza ki nabo nkomawo muzowe lya kyani nga tebagamba covid nga atukwata nga agent wange awo yamperesa weza ku busente kale nga ne KCC tusasula KCC yali tusasula mu covid because kati twali tuwangudde Sekafa wa national team nga tuwangudde no wa kilabu Sekafa ezo zonna teba ku final teba ku ya kilabu ne ya national team kati tuli awo nga patuwayo n'akasente fufa nga tuwayo akasente bonus gwe twasambira Sekafa no wa kilabu nga tufuna kati a covid nga at least obulamu bukola ki tambula mpala kati ngamba nayo manyi tumaya covid wagera koma kangene signing contract ya KCC sende ze bampa aizulu sina kya akuzza ntuko geno signing a contract nakusende bade balina okumpa na bazitemi enali mu office ya mulya nyama nga bakubira kati ensonga ya Mustafa tukoze tutya namugamba meya kati Mustafa value yakka lwetu batu muwa sente bweziti kati tumuwa bweziti mwana ninafuwa oshegere nafuwa nendowoza ningamba empira jensambi ebiki because nalina options endala nali sobola okugenda ekitende ebiki nene nzire ewaka tewasayininga saasayininga